wanga Goji wamu afugatira mukuba ku mukono mpaka tunamuvamu tugamba n'ekimala kimala. Museveni si yakulya emabega. Anze mulemezaako. Ayedda tubawakana abeera akola vidiyo ku TikTok nti Alien olimba. ekitegeeza Alien buli ayagala otwala Museveni alina yitamu ggwe. Ate kati ate tobalaba. Naye gye balemeddwa okuyitamu ate gwe wabayiseemu. Anti am powerful than them. Ana bucupa bwadibidde mu ngalo z'abatuuze. Nafe ogwo omuze gubadde gwantama. Gusobola ate naate kati ogulaba so kikyo gifuule akabi mu ddembe ng'omwimbi wajja mu nkuuka mu mukasukira obucupa nga bwasanyu. Si byazzalawo. Si byazzalawo. Kati ate bw'ovaayo mu nkuuka nga tebakubi enkuuka eziddako nga bw'osinga ovaayo nga tebakulaze essanyu bwerityo tumanya ate gwe wazzalawo ffe byaffe tubikyusizaawo. Ate ne binyuma buki? Sirabasi evuunikibwawo emu bbiri. Yegedde. Kati enkuuka eddako mujje n'obucupa. Nga bwassanyu. Nga bwassanyu. Nojja bwawulo nosa akacupa ojja kasibako balooni. Kayitawo nga kayiti. Nga kajaguza buki? Bujaguza. Kajaguza mwaka. Manya amateeka g'enkuuka eddako womala okunywa soda akacupa kawa omusirikale. Nedda tusobbikyuka anti omwaka gutandika butandisi kati tugenda gipulaningira. Naye ng'ate nyinza obutakola ki nyinza obutabaayo. Anti jasi bino bya kicuba. Nabwe nagamba nagana eddoogo omu nadi ne mu Sudan wekola nnyo okukwetaaga. Ne bw'oba okola ebikola bibi eggwanga ejja tuuka likwetaaga. Sitaani bamwetaaga wano okimanyi Katonda amwagalawo. Kati ne bw'oba oli sitaani kola nnyo Katonda omulaga nti nno Katonda oneetaaga. Yali twafunamu butakkaanya luli tukwataganye fiiti. Kati enkuuka fiiti ekijja oba sidda ziddi fiiti. Weebale kwagala kabakawo. Ne kabaka yabale kutwagala. Nakaabye. Nange nakaabye. Nkulaba okubya omunagiro ogwakabaka. Nange nadde nkaaba. Ssaabasajja n'agamba nga ndaba abazzukulu ba Buganda bayaayaana beesindika buli omu bwayingira akacupa ke bweyesibiramu. Akacupa nga wakateeka mu nsawo. Buli omu nga bwayingira mu kacupa ke bweyesibiramu. Bannange wasazeewo bayimbire either nga bakaaba. Naye Kazirye enkuuka ogamba otya nagirabye naye kati ninnyo obwedda ndaba wano agamba baagala jampa enamba yange kweri ku bbayo ojja kupeeza message ku WhatsApp ayagala jampa oba t-shirt. Shoni muganda wange enkuuka Ssaabasajja Kabaka yalidde ssente ze mu mirembe nga teri wadde akavuyo. Abanda bende naayita abantu be ne mubakubira mu maaso ge naye ku luno bannaaye kyabadde kyakabi. Nga buli omu alina empisa. Empisa zatandikidde ku bebe. Kasita embeera yayiseemu ku bebe ne bakimanya nti agenda osiiwuuka empisa agenda gwa mu kompawundi y'engatto. Ndakufuna. Omunene atudde wali ate mukuba abagenyi be muli basiru. Bulijjo abantu beesugamba. Okimanyi baswaza abagenyi ba Beene be yali ayise okuva ewala mu Western Uganda bazze bayimbire Beene ne babakuba ne baddayo nga bajjonkera. Omanyi ekitegeeza ekyo Buganda eyaniriza ate neetuuka nga ate ekuba bukubi abagenyi tubayisaamu amaaso. Kati era buli omu yadde alinza Alien Skin akwate ku nsonga eyo.
Shoni abantu basobola okuyiga empisa lwa mpaka. People can behave well by force. Towulira ba dictator batoto dictator abafuga amawanga n'ekibuli ne litereera. Walaba Jennifer Musisi kye yatukolanga wano kulongoosa ekibuga kibuli ekibuga ne kirongooka. Okuva yagenda ne bakiddiza abeddembe kikiri olaba we kifaanana. Ffe tuli baddugavu sebo tetunnatuuka kufugibwa nga batuwabuweyo gati. Baweweeta. Gwe tunuulira comparing ekibuga kya Jennifer Musisi eyali ow'ekibuli na bano. Compare. Wala yenjawulo nnene. Compare kirabikako kiri evident nti Jennifer we yabeererawo n'ekibuli kye ekibuga kyalongooka. Kati kiikino ndekasasira atulembye okukwasaganya. Musirika wakufugibwa na mukono gwa kyuma. Result ozifuna. Kati empisa zabadde mu nkuuka muganda wange. Ndowooza ne beene yagenza okuwa speech ng'agamba Ssaabazukulu Kimenke batusambire. Sebo, nalabyeko Kabaka ng'atuuse naye nga sebo waliwo abamuganya okwogera. Kati biti bikyaddamu kubaawo. Ate n'abagenyi bali abeewala bayinza obba baabayise ku luno ne bagamba ne bagaana okudda olulala bajja kujja bagambe empisa zazze mu nkuuka. Abantu sebo basobola behavinga well by force. Whether you like it or not, wano twagala mpi. Behave well. Kirina desi. Kulijjo mu mulinza ki. Ndowooza beene yagambye ono muzzukulu ate ye waawa. Ne bamugamba nti wa mu kizungu eyo. Laga kati. Yoyo Patrick Mulwana. Mutabani w'omugagga temwewuunya nga baleese ekitiibwa ky'obwa Ssaabazukulu. N'afuuka Ssaabazukulu Kimenke. Kukuuma mpisa mu maaso g'omutanda. Omuzaana wo Mulwana. Naye ng'olikiriya naye Shioni weebale kukola mwana omwaka guno tosobola kwogera ku 2024 n'ojjamu Shioni. Okoze weebale kukola. Muganda wange. Weebale kukola Brad. Mwaka ogwo nange ngulinako ettoffaali. Nnyo. Nnyo. Kabakadde ndowooza. Kabakadde naye era ekadde eri abakeebakiramu akadde tolikkeebakiramu. Waliwo amagamba nti kati nfunyeyo kahiiti kamu kanneebakeewako kitegeera. Naye sigadde okyagoba bangi abagudde ng'akaseera tekannatuuka nga balekedde awo kugoba. Naye sigadde ogoba. Kyakabi mwana kiba kyetaagisa. Ero tuuka buli omu n'agamba Shioni bambi oli waddala. Basiima byenkola. Busaarongo history in the making ne Davis. Nakati. Eyo yakuba. Yeyo ne busawundi bwamwe naye eyo Ssaalongo eyina ebigambo nga obyogera bwoti. Ssaalongo bakubogira. Erimu Ssaalongo bakube history in the making. Yuza tobawaamu obasobola. Tawegera ku kintu kyekimu. Ngazi. Baba. Wakubeeyo. Ebadde kampwe. Eyo naye munagenda ogimalayo eyo. Lwakuba copyright yatukola bubi kasire singa sizimbye mansion. Waxi Pro unayagala kutugulira lanchi. Waxi Pro mumanyi. Mumanyi yangulako jampa yagulira bure jampa. Waxi Pro abadde ayagala teesa atya. Naye kasi
Wajise Copy ekisinga weeri singa siguzeeyo Range Rover.